Afrika yagano tumala ne wano waganyo tumala naye ngenda kwogeramu ne baganda baffe tufune venue endala naki twagala abantu we tunajja tunyumye bulungi emboozi eggweyo naki wano waganyo tumala. Pula zima wanji buli omu ayogere kyayagala sho yaffe mwana akole ki nkatwalewa mpola bera kuwonanya omukolo gwaffe gwe kyomanya gwaffe ha n'okukwatako kati oyinza owulira zanya pulo abaana bawamu eddakiika ne boolesa omukwano gwabwe. Kale mukutu kwa Kaifash the broadcast bampita Kaifash toita outer Uganda to the world ngangezako kubanga ngezako okutambuliza wamu nogezako kubanga tusosotola ensonga nga bezigezako kubanga zitambula. Kale lunaku lwa lero tugenda kuba tuyisamu mpola ku biki ebyabadde wali eri ku kivulu kya mwana mulenzi Mani Sulu Semanda oba muyite King Saha ngayo twavuddeyo kubanga tubanyonyola nti binye byade bigezezako kubanga bigezako gotanye kivulu okubanga tekibaayo nate yamaze na proving a point tekivulu kisobola okubanga kibeerayo wadde binje byagezezako okubanga bituuka waawo nadala mu sources ezimanyikidwa okuvali mu management bagamba bwe bagenze ko mu kafubo ne police era okusinziira ku intelligence yavuddeyo nga bagamba nti akasente kabajiddwamu akali approximately ku million nga 5 okubanga katwalibwa wamu nogezako kutuula kakunzikiriziganye okubanga ekivulu kibaawo nga twakirabye olunaku olwejjo. Naye King Saha yabadde ayimba alina ekintu kyabagambye yabagambye nti nze nabadde mmaze okukola ekiramu nti kitegeeza baba kubanga babadde baganye ekivulu ky'okubaawo wabaddewe enkyukakyuka y'ebintu eyabadde ino okubanga etuukawo naye nga abasinga basobola okubanga bagamba ati abadde kyekuusa ku politics na biki naye automatically kino kyabadde kiraga nti ekivulu wamu nogezaako okubanga bagaana ekivulu kya King Saha oba bagezaako okubanga bakiteeka kuyimiriza oba ku hold nti byabadde automatically era politics nga bagezaako okwekwasa mbusimanya kalika kagundi abawagizi batera okutuula nti baale tebasobola kukiza abantu kubanga batuulako nti kajja kubanga abutebe olusi bumenyeka bugwira abantu oba olusi bikuba abantu so nenga bw'otuulira ku management y'ekisaawe oba ne National Council of Sports nga twayogeddeko nti oyinza okwekanga nti bagenda okukola bookings oba abayimbi oba buli muntu yenna ajja okukola bookings okuba agenda kukozesa ekisaawe tebagala okugamba baba tebamanyi damage eri ku kisaawe lwaki bateterezebwa if not that lwaki ewantu bamanyi nti kati wano there is a damage that can cause a problem to people teba fencing awo ne baga this area is out of bound is not allowed to use you can use the other area neno ne baji fencing ko olutuula okulaga nti basobola kubanga bajikozesa so ebyo nabyabaddewo ne all in all ekivulu ne kisobola okubanga kiberayo olunaku olwejjo banange King Saha yabakubye endongo and all the people thank you for turning up bane mwalaze King Saha omukwano of course byabadde bingi nnyo ebyatuse abayimbi babadde bangi nnyo n'abayimbi betwale tuludde okulaba amazima ga Katonda kati nze emyaka mingi gye mbadde ndudde nga silaba Diamond Oscar bling master nagambye Mukama Katonda kikino naye akasajja kazukusiza bo n'abayimbi ne bajja bambi nga abantu sanyuli batta ne bagezaako kulaba ku bayimbi babe nga Diamond Oscar najja n'ayimba nendaba abayimbi nga Tip Swizzle naye nali mbadde maze ebbanga ddene okuva nga akyali ne Dikenzo we nasembera okulaba Tip Swizzle ng'ayimba nagambe Mukama Katonda. So all in all the performance was good from different people from different artists okuliba Nina Rose nabo bayimbye of course Dax Cartel abayimbi babadde bangi but all in all King Saha had a good performance. I'll thank you for that. Nti kyabadde more of singing than okudda ku microphone okuleekaana
mumpulira waze kuyimbira abantu naye atenga microphone ojuwa abantu boyagala bayimbe of course baba basasudde kujja kulaba gwe but King Saha ebyo naye abimenyeewo n'abakuba kigambo ku kigambo so everything was okay and everything was massive bwengezako kubanga ntunuulira bwe tugeraageranya statistically bagenda bangi nnyo bagezeza kugeraageranya nga bagamba ekivulu kya Shiba neyanziza Asmaya kyasinze kyasa okulekanga omuntu gwe kennyini alaba ebintu oyina engeri gy'obirabamu oba naddala bannamawulire ababaddewo ddala nga muyina engeri gye mugezaako kubanga mwanalizingamu ebintu byammwe kubanga bw'otunulira abantu abagezaako kugamba nti ekivulu kino ekya Shiba kyasinzeeko ku bantu lwasonga nti baddira abantu ba VIP ne babasqueezinga ne babongera eno ne baddira abantu ne batandika okubanga bakola ki nga bayingira neno mu VIP nengera kubuuza ekibuuzo kimu gwe wene atulaba oba gwe wene ampuliriza nti bw'otunulira ekivulu kya Shiba ekyaneyanziza last year nti bwe basqueezinga abantu we beeyongera eno ne mu VIP ne bagifunza okubanga beeyongera eno watwala obuvunaanyizibwa okutunula n'olaba ekyali emabega. Yes, abantu be squeezing and never wano mu VIP. But emabega wasigala spacing nene. Nga there is other space behind abantu basobola okutula ne bachiringa ne banyumira bulungi nnyo obulamu. But bali bayayana kusembera wano kumpi na stage. Nebo otunulira ekivulu kya King Saha. Kewabe mabega, kewabe mu pavilion, kewabe luda wake, kewabe luda buli wamu wabadde wajjudde nga wakoze wati. Tukikiriza tukigane akasajja yakubanga gwe kyekivulo kyabadde kisembyeyo bagale cricket cover temuddamu jiggula kubanga abalala bagenda okuddamu ejjukolera mba bagenda kubanga abazze okunaabiramu obunabizi nti otuuka mu kiyigo si buli wamu nti ojaawo emirira mu kafo kamu bwoti n'onaabanga side ne side yonna weereere so kati n'ekivulu King Saha kyeyakubye abanaddamu okuba bagenda okuba kubanga tukikiriza tusigane akasajja besides beboogera bya politics what and what King Saha inendongo akasajja kayina endongo eyeyimirira ku lwayo nga yo negezaako kubanga ekwogerera bino bye bagamba nti amaanyi agalina mu politics just bigattako bugasi but when you look at King Saha's music ngawe nabagaye mu video yawiddeko emabega kaawa the music for King Saha speaks for itself nti owulira nti buli luyimba lwe bagezaako okubanga bateekayo owulira nga buli muntu lumutuulako bw'asumulula mu lirwana n'omugala atolekerawo bw'asumulula akamwanyi kabadde kassa abantu natunuulidde omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akamwanyi kamukutteko ng'olabira ddala naye akayimba akafiiringa nentunuulira mukyala we Baby First Lady nga bali wali banyumirwa show banaye King Saha wakubye show ye show eyagadde omwaka 2025 njagala mwetegereze show zonna ezigenda okuddako ze bagenda okukola zigenda kuba za kiyita mu lujja mwetegereze mutunule mulabe show zabadde 2 omwaka guno eyasooka yali ku Serena Hotel eya 10 years of Spice Diana eyokubiri yabadde ya King Saha statistical and numbers eya King Saha eri mu kisooka eya Spice Diana eri mu kyakubiri bwe tutunulira mu corporate and because bitya of course Serena tuza corporate areas ne utunulira ne sente amount nti Serena yali ya kibosire banakola mukko naye kati ate ya King Saha yabadde ya muntu wansi ne show zibadde 2 zagadde omwaka 2025 omwaka gwebya music gwaweddeyo 2025 guweddeyo mutandike kuyiya concert za mwaka gujja zembabulidde omwaka gwa music 2025 nga gwakubala concert mie kati buli muyimbi atunuulira okukola show noba concert mwaka 2025 tandika kubala mwaka gujja guno guleke kuba tolina ogenda kuba ofune bantu nga abayimbi bano babiri be bafunye King Saha ne Spice Diana toyina ogenda kukijjawa abaana olwedde ndongo bagiwulidde yaweddeyo kati tolina kipe kimugenda bbawa King Saha yabasumuludde endongo Spice Diana yabakuba endongo amaswali la haula mumubeera wa bayimbi kimu bwe muwagira
kino nekiriko nagamba nti kukiretamu bad blood nti oyo ayogera bw'atyo lwansonga bali bayimbi be lwansonga akitunira bw'atyo lwansonga King Saha opposition akitunira bw'atyo lwansonga Spice Dana bla bla no kyetwogera gye kiri osobola okubuuza ne bwoba tobiwulidde wano wange Spice Dana bwe yali aperforming kyali kitya era buli muntu ajja kugamba akaana kayimba bulungi omwana yakkakkana n'atuko balina ekyenjawulo kyeba actually nekino kankyogere Spice Dana oba engeri gye bali ab'omukwano ne King Saha balina ekyenjawulo kye batadde mu live bandi zaabwe njagala mukyegendereze nti ebidongo bibadde bitono ku kuyimba ku luno this time round basinzizza kuyimba than endongo okitegeera unlike other shows oba n'abayimbi abalala nti okuyimba kusobola okuba okutono ne bateekamu ebikolwa bingi ng'okuzina okwekola biki speeches ne ziba nnyingi nazo ayogedde n'oli ayogedde obudde ne babuliiraawo ne batuuka okuyimba n'ayimbamu ekigambo bibiri ekidongo ne kivuga n'atandika okwekyusa neyenyenya nadde eri njagala otunulira show z'abaana abantu babiri bibadde bitono kibadde nnyo nga focus yaabwe eri mu kukuba muziki bantu kigambo ku kigambo kigambo ku kigambo kigambo ku kigambo balaye muyimbi nze mbabuulidde kyagala kigaana ekkiriza leka yogowe n'oba olina omuyimbi gw'oyagira ng'alina show omwaka guno I'm sorry egenda kubanga extra show y'abaana abato si bububi but that's the reality egenda kubanga extra show kubanga shares addala oba main concert zawedde ez'omwaka oguggalawo music industry 2025 kati we're looking for the next year preparations for music this year is ended tewina kyemu kyatugamba akasajja kayimbi akasajja wuwuliriza vocability ogamba King Saha tolekeraawo jeje yakoze omulimu gwe bekwasa saundi jwale kiwulika kino ekide abasajja bakoze ogwabwe stage performance was good botunulira stage preparation nayo yabadde nnungi nti wabadde asobola okutunulira ku ba left wing ng'atunulira kusobola okutunulira ku ba right wing ng'asobola okutunulira ne ba middleman buli muntu yamusavinze kyenkanyi ewatali gamba nti ate fabeno tetumulaba ate nga ne screen weziriwo osobola omulabira gaggadde in case woba oli wala kuba si buli ali awo nti aba agenda kulaba ali ku stage direct babaterawo those screens kwosobola okuba nga omulabira performinga olwede naawe oba wazze okitegeera King Saha akubye ekyo abantu batandise okuyingira ekivulu kya King Saha nagenza okutunula ku ssaawa zaabadde ssaawa nnyo ez'okumakya 3 ng'abantu bali ku mulyango abantu batandika okuyimba ennyimba za King Saha ku mulyango nga tebana mukama katonda nga layini ekubyeko naye nga bakulaga bali mu kuyimba kimala lwawo nga vibe ekutoyinza okulowooza ekivulu ekigenda okuba omuntu waba ayagalwa omuntu ayagalwa mukikiriza mukigaane King Saha muyimbi w'abantu King Saha si muyimbi nti wa politics amulimu era alina oludda kwagwa yenga y'omuntu okusinziira engeri gy'alabamu ebintu bye naye King Saha n'endonga agirina endonga erabwako nti ne bw'aba tayimiridde ku politics endonga eyeeyogerera ne bamugamba bakuteeke wali lukoba ku lukoba bamuwe n'omuyimbi kati King Saha ano nabagaye mujja kigaana mujja kikiza naye kati ye muyimbi omunene akinga mu Uganda ye muyimbi aliko essaawa zino mu Uganda ye muyimbi aliko amasannyalaze ye muyimbi asinga music ye muyimbi essaawa zino asinga performance mu ggwanga Uganda mu basajja n'abakyala ne mbama twaliddemu lwakuba abakazi Spice Dana kati ye yeetisse engule waliyo omulala ndagayo omuyimbi omulala nga mukyala yenkana Spice Dana mu performance yenkana Spice Dana kati saazo mu kuyimba taliiwo abana bagenda mu kuzaala katubalinde nabo the return of Shiba tulabe naye nga Spice King Saha big up on yourself King Saha tukwebaza webale lwa concert eyo gye wataddewo tukwebaza webale kuyimbira abantu tukwebaza webale kwagala abantu tukwebaza webale kuddiza abantu tukwebaza
byonna obumulumulu obwabadde mu concert naye n'ogezaako kubanga obuzibikira mbali eyo wadde bifunamu ebikunyigiriza naye n'okakasa nti concert ebeerawo era n'oyimbira abawagizi bo n'abagenyi babakulu bwe wayise omwabadde n'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu ne First Lady we babadde basaale nnyo ku concert ye yajjo era nejja ne basiima performance. Good King Saha, flowers for you brother, big up on yourself, oli waddala mani. Allah Manisulu Semanda abantu ba travelinze kuva ludda wa Ntebe Kigungu ne bajja nga bazze kulaba mwana waabwe. Abantu ba travelinga kuva Masaka bazze kulaba King Saha. Abantu ba travelinga kuva wa Jinja bazze kulaba King Saha. Imagine that love. Boy King Saha gena maaso n'okubanga okola ebintu ebigatta ku bantu. Era kati abantu aba travelinze okuva mu district agenjawulo wali badde bakolera extra shows buli week n'obanga oyina district gy'ogendamu okubanga obawayo performance ey'enjawulo kubanga this love sinalaba kulabawo yenkanika King Saha. Sigadde nze Kaifash mukulu gwa Kaifash broadcast kwe tusinzira okubanga tugezaako okuba tubaweereza buli kate ketufunawo tugezaako okubanga tuteekawo akantu mpola n'okusinzira mu mbeera yonna gye tuba tulabiddemu ebintu. Sira kubanga suka wano I sign out for today. See you next time. Bless upon yourself.